Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabambe Kiberu akubiriza bannayuganda okunyweza empagi y'obufumbo okusobola okuvvuunuka okusoomoozebwa okw'enjawulo okutomera amaka. Oweekitiibwa Ssekabambe agamba nti obufumbo obunywevu ly'ekkubo ly'essanyu mu bulamu. Obufumbo buyimira ku bintu ebikulu bibiri: amagezi n'okubeera. Senga obufumbo butagala ne bwe ziba digiri 30 nga ziri mu nnyumba eyo, ne bw'oba ne goloofa ne apartments ez'enkanawa, ne bw'oba n'obuyinza n'amaanyi ag'enkanawa, ng'osobola n'okulagira nti yattibwe n'attibwa, yasibwe n'asibwa, basi tuba tetulina ggwanga. Bino Oweekitiibwa abyogeredde ku mukolo gwa mwana muwala Harriet Ketra Nabukeera bw'abadde ayanjula mwana munne Benon Kivumbi akolanga Ssenkulu wa Ssuubiryo Zambogo Sacco mu maka g'abazadde be okuli omwami Geoffrey Mutyaba n'omukyala Irene Birungi agasangibwa ku kyalo Nsaawe Namugongo wano mu Kampala. Tuyina essuubi nti abaana bano ababiri bajja kuvaamu baana bannaabwe, akati ako bakakwasa abazzukulu n'abazzukulu, kubanga ekintu kyonna ekirungi bw'okisiga mwana oba okisize mu mijiji egy'abantu abalijja mu maaso. Olwekyo Benon ne Harriet tubasaba mukuumagane bulungi, nnyo butukwaniriza mu Bwakabaka fe obuweereza obwaffe bwa njawulo bukkakkanako bubeera abantu, tuwaayo byonna mu njogera yammwe y'omuvubuka tuyiwawo omubiri. Abazadde basabiddwa bulijjo okukuliza abaana baabwe mu mpisa nga ye mu kumpagi egenda okuyamba amaka obutayuugayuuga. Ogenda weeraliikirira nti omwana ono ateekeddwa obulungi bw'ati, omukazi amugye mu lujjaaki. Naye bwe ntuuse wano ndabye platinum, ate n'ewaffe nga tuzina platinum. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo, omubadde Ssenkulu wa BBSKATI Final omukungu Engineer Patrick Sembajjo n'abantu abalala bangi. Sulaiman Sebugwawo, BBSKATI Final.